nange ndi wa mukisa nti His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, General retired but never tired, yampa omukisa okukulembera ekitongole kino oba akabondo kano aka State House Investors Protection Unit. Naye olwaleero nayise abaana bange nga maama, kati munzikirize neyanjule nga maama Nakalema Idi, sijja nakuteekako kyakano kubanga saabayise nga kano, nabayise nga maama mu ggwanga erya Uganda. Nempitayo muwala wange, my special daughter here, ono ye president wa Uganda National Students Association number 36. So bamuyita Shira Ainembabazi. Omanyi omuwala okwetooloola eggwanga lyonna. Actually bw'aba yeeyanjula tugamba nti n'abaana bali mu Indian Ocean, simanyi naye olumu atuuka nga ba students abali mu masomero, kati ono ye president waabwe. Ayina sitole ye gye nja kumusaba yayogere nga bw'awulira. Omutwe gw'olunaku olwaleero ssebo meeya, njagala twogere ku kigambo kya fatherhood. Kati ekyo mu Luganda tunaabuyita bwa taata, intentional fatherhood. Kubanga nawandiise akatabo, sinakanjula sinakalonkinga, naye nga kali ku intentional fatherhood. Sagala nkanjule wano omanyi sinagenda ku olwaleero gwe bunaaba ogusoose okugenda ku TikTok. Sigendangako ku TikTok kubanga sinagisoma jingi yakatandika yatandise jo class y'okunsomesa, so sinabikwata. Yatandise jo nansomesa ko lessons zaawo, naye nkwebaza jingi wankoze bulungi, wanyanjulidde nange kati olaba manyi nti okay bakwata wano ne bagenda wano, so naye sinayingira bulungi. Naye waliwo ensonga yankuteko ng'omuzadde nti waliwo abaana bangi abali mu kunoonya bataata, nga bataata baabazaala ne batabataalira ne batababeerawo, nabawuliriza ku social media abamu. Naye ate nga waliwo n'abazadde n'abagamba omwana ono nze muzaala oba yanneerabira. Ekyo nakyo nakiwulidde. Ati ne kinkwatako nga nze eyafuna omukisa nenzaalibwa abazadde abaali nga batya Katonda, nga tebalina ssente eziri awo, tebalina bugagga, naye nga bali mu Katonda. Kati nze ndi muberebere w'abaana abataano, twali 5 siblings. Of course kati sobola kweyita mwana kubanga I am in my 52nd year, emyaka nsanso gwa 52. Kati nze mu baana ndinga yavamu, naye nafuna omukisa nti nze taata yabeera mu bulamu bwange okuva ku myezi 3 nga maama bwe yanzaala nga tananzizako n'abalala, n'alwala ne bamutwala mu ddwaliro gye yamala emyaka 2. Kati nze nenkulira mu kafuba ka taata ne maama we jjajja. Kati enkole gye nakulira nga tubayita kaaka, grandpa kaaka. So kati nze manyi okwagala kwa taata kyekukola mu baana. Katonda bwe yawanga ensi eno, obuyinza obuleeta security, omuntu okulira nga obukuumi bwo bwonna bujjudde, obwo obuyinza Katonda yabuwa musajja nga head of the family. Nsaasira baana n'abakyala ne baganda bange abo abaafiirwa bataata nga bali bato ne batabamanya, n'abakyala abaafiirwa abaami ne baba bannamwandu nga bato. Naye njagala olwaleero tunyumye ku abo abazadde abaliwo naye nga tebali mu bulamu bw'abaana baabwe. Twogere ne ku baana abaliwo nga obusobozi sigamba bwa ssente, ekyo kye mbadde ŋŋendako nti nze essente eby'obugaga oba nte oba ttaka oba bugaga nabaki, ebyo saabimanya mu kukula, naye namanya okwagala kwa taata olw'okubeerawo, physical presence, n'atulaga okukola nga twesigamye ku Katonda. Nakusabira buli kiro omukisa nti buli kyokola Katonda
aweereze omukisa emirimu gy'emikono gyo. Kati olw'okuba taata yaliwo buli dakiika mu bulamu bwaffe fe abaana be n'abalala nze taata yanzaala abaana mu kitabo kyange ninamu chapter egamba nti a man without money who offered thousands of scholarships. Yasomesa abaana bangi ate nga teyalina sente olw'okwagala ng'akuŋŋaanya. So ssebo nja kukkiriza omubuuze buli kibuuzo nze nziremu, naye si nze nzekka, njagala ffenna buli omu addemu kyawulira, ate njagala conversation eno ebeere very free, tewabaawo okwewula nga waliwo kweyeesigaziza. Mumbulire lwaki mpulira abaana bakaabira abazadde olw'okuba tebabali mu bulamu, si lwa ssente. Ekyo okay, nakyo tunakyogerako okusinziira ku mmwe kyemumanyi. Okwagala okusinga omuntu aba tanoonya ssente mu kwagala gwe, aba anoonya gwe omutima gwo okubeerawo mu bulamu bwe. So kyenayagadde olwaleero nti mwe abali eyo abawuliriza abawuliriza Mr. Keronga. Okay, this one is what. So abawuliriza oba nammwe mu bulamu bwammwe mwe kennyini waliwo ensonga gy'owulira nti naye taata oba muganda wange omukulu, taata we baganda bammwe abakulu oba abasika tebabaddeewo mu bulamu bwammwe, mwe mulowooza kiki ensonga eyo ekireeta. Kyenjagadde olwaleero tunyumye, nze mbagambe nti ffenna kye tulina okukola kati okukomyawo emitima gyabo emenyese, kubanga there is a lot of outcry mu bazadde n'abaana, kiriwo kingi nnyo nnyo nnyo. Naye ng'ejinga nnyo mu universities mu budde bwa campaign, kubanga nze kati omutima gwange guli nnyo mu bavubuka. Naye buli wamu we nagenda mu Makerere University, Victoria University, Uganda Christian University Mukono, n'abato abamu secondary SMAC, St. Mary's College Kisubi, ng'abaana bonna bayaayaana, abazadde abalina ssente babasindikira busindi ssente, naye bo tebajja, naddala abasajja. Ekyo nja kukigendako nnyo, ate bataata ne bannyinaze abali eyo ebweru. Olwaleero siriwo okubulaminga, siriwo okusala musango, ndiwo okwebuuza nti lwaki abaami bataata bakulu b'abaana abalenzi temuli nnyo mu bulamu bwabwe. Gwe mutwe gwe njagala twogereko, ate mmwe mukintereereze bulungi, mukinteere in the right nga bwe mukiwuliriza, naddala mmwe abali mu media. Naye nsooka kubeebaliza ddala olw'okujja. So Sheila, you will give us your view after we have heard from my other sons in the. So kati Ssebo gonna otukulembera mu kino kama meya waffe nezanye mu kumpa omukisa oyinza okuba nga tomanyi naye amanyi bampita Ahugizibwe Jacob bangi bamanyi nga DJ Jacob Mutuuze DJ Jacob Mutuuze musajja munnamawulire akoledde media for more than 20 years ne musajja wa National Platform obutali musango tegusi musango nakatono ebyobufuzi byakomye president wange Kyagulanyi by the way yes ebyobufuzi byakomye ebyo byakomye bati akono kigambo kitegeere kitegedde feka tuli ku ky'abaana naye webale kujja okoze bulungi ne kujja mu State House nga president wo taliimu, so webale kujja. Yes, it is good. Basically tulina ku appreciating ebirungi ebikoleddwa. Profile yange nazo omuntu ndi muntu akuze nga talabye ku taata na mama. Tomulabyeko. Nali na vewa kanga n'emyaka 8 ne becoming a street kid ku myaka 8. Through God grace na blessing okuva ku street ne becoming a kino kyendi. Street yawa Kampala road yawa. So njagala atonse yo nja kuuza n'ebiri private manga kati kula sagana kuwandika njagala kwetegereza. Obulamu bwa nasala obuweereza Katonda mu ekyamagero kuva gye yanzija. Nensalo nga nti ndiwera Katonda ebyamagero waje nvudde. Kampala road yawo nabeeranga awali Bliss Video Library ya Mr. Patrick Bitatule.
era y'omu ku basajja abansomesa mazima okuzija ku street ku myaka gyange 8 namitinga mutabani wa Museveni by the way nze ndi wa national platform nibwo kikujjukiza mutabani wa Museveni oyo yali ne muganda we Natasha ne Patience nga baze kufuna filimu awo ne bampa emitwalo 10 emitwalo 10 eyo ngenda ku Nabagereka primary school yali esangibwa awo mu Kisenyi nesasula school fees mazima neva ku street bwenti ku myaka 8 njagala story yo mujuulirize tocha yange ku myaka 8 yandetera okutegeera single mother wa Uganda engeri kijayitamu ewange gyenve muna mwaya mu covid nafuna cases z'abaana 235 abafuna embuto ng'asemba y'okubeera omutenya ine emyaka 14 Katonda namblessinga ne muzaayo ku ssomero ku character yange nganze omuntu mazima webale kazaala omwana yatandise okusoma era nzamulabirira mazima mukalu tebyagenze bulungi ku saidi yange bisajja kwogera kusiba ebitulese oli bulungi gwe naye mu society gyenkuliddemu gyembaddemu muvunanya ffe abasajja oba tusuulidde obuvunanyizibwa bwaffe naye ng'ensonga enkulu ennyo namwe bamaama b'ensi musuulidde obuvunanyizibwa bwaffe obuvunanyizibwa bwammwe nze nzikiriza nti Katonda yatuwa obuvunanyizibwa okulabirira amaka naye omugaso gw'okutegeera abaana banaabeera abalungi enkya gutandikira ku mukyala gwe bayita maama waffe wa Uganda agenze afa maama waffe wa Uganda takyalina nsonyi maama waffe wa Uganda takyalina kitiibwa maama waffe wa Uganda awemuse wano wentuula ekiseera ne neebuuza abatuukira Fountain of Honor kati nga mmwe abatuukira President Museveni tukoze tutyo guiding maama waffe omuto ajja right now cases zaayitiridde basobola kuddayo waka batya ebibuuzo okuddayo ne betta mazima bessa abala ne beteekamu emuguwa ne bakola ki olwebi deficit lyati tinkubuulire omwana yesse olwaki olwaliza utusembi okitegeera kati tuli mu nsi nga omwana ali mu kukula ng'akulidde mu mikono gya jjajja maama essaawa zino kadaama ali musize Buwarabu teyagendayo because ayagadde yafuna olubuto ku myaka 15 14 nze wange omwana gwempeerera mu covid yalina emyaka 14 we yafunira olubuto maama yamugobe waka n'amusindika mu Ndeeba agenda labe taata we agenda okutuuka ewa taata nga taliyo n'amugamba todda wano nga tolese buyambi kuva wa taata wo we yagenda mu Ndeeba n'abeera stranded n'adduka maama yasindika omwana yes n'adduka n'abeera mu kyalo kyaffe bakiyita Bunamwa Central mu Bunamwa Division wa bodaboda n'amukwata n'amutwala ewaka wiiki yasooka teyamukwatako eyokubiri teyamukwatako eyokusatu n'atandika omukozesa owa boda agenda okitegeera nti n'afuna olubuto so owa boda yamutwala amubudamye amulaga ekisa wiiki yasooka teyamukwatako eyokubiri eyokusatu n'atandika omukozesa owa bodaboda yakitegeera nti n'afunye olubuto n'amutuma ku dduuka n'akwata ebintu byonna n'asengula agenda okukomawo ng'ennyumba nkalu mukomawo mukazi wattu nga tamanyi era ali lubuto mu bwongo bwe ekyamujjira nti waliwo omuntu gw'awuliza ku radio bamuyita Jacob Bonze n'anoonya ne bamuleeta paka w'ensula bwe bamuleeta paka w'ensula ng'amaze ennaku 3 talya mmere mwana muto yeetisse olubuto omuwadde mwana ate odda agenda becoming a maama kane kizuulibwa nti according ku research gye nakola nti baana bangi nnyo bafuuka bamaama ng'olwedde baana nga tatestingako laavu ya taata efaanana etya laavu ya maama efaanana etya n'akola mu bulamu bwe ng'anoonya omusajja omuwa comfort ey'okubeera taata mu bulamu bwe gw'ataayina oyo n'osanga omulenzi n'akula mu bulamu bwe ng'anoonya comfort ey'omukyala maama gw'ataayina njagala points zino nno I want these points kubanga eyo story ng'ennumye nempulanga already I am traumatized. By the nawandika letters ng'anoonya buyambi waffe eyo buli organization ya government yonna niya Mama Janet nagiwandiikira first lady speaker nabawandikira bonna nga nnoonya buyambi bw'abaana abawala naye Katonda yannyamba nti n'erinnya lyampa ne social media kwe nasobola okukozesa okulaba nti abamu mbagulira ebyuma ebikola chips oyo gyenkuwa abamanyi so ne tukula mu nsi yaffe nga obuvunaanyizibwa taata abusudde ne maama abusudde bonna bali wuwo bali mu area zaabwe
nenza omulimu gwange kubasakira bawa because there's a reason why kati nanzija ku street era mmanyi nti omuntu wajja mu maaso gange ng'alina ekizibu kye nali mpiseemu neetikka obuvunaanyizibwa bwange omuyamba okukyusa olugero lwe nze abantu abakyusa olugero lwange abamu si baganda bange bantu bannayuganda abankwatibwako ekisa nga nsabiriza ku street awo Kampala Road oba osobola okubuuza Mr. Patrick Bitatuuli yampeerera n'atuuka ekisa naye n'akoma nange ng'omuntu nga nina okweyamba mu kweyamba ninevaamu okubeera kino kyendi naye maama kino ekirwadde kye twogerako tekiri about ffe basajja ffekka kino ekirwadde kiri ku nsi ey'abantu ababiri abaleeta omwana ku nsi maama ne taata tulina ku TikTok baganda baffe bangi abawala babeerako nga beeyambula obwereere bwabwe ne butambulira bwereere baganda baffe abalenzi bangi nnyo b'osanga ng'emikutu egy'emitimbagano gibakyazizza naye nga likodi gy'alina ku social media avuma abakazi obakola bwe bati omwana n'akula nga ali mu nsi etaliimu kuwa maama kitiibwa omwana n'akula nga ali mu nsi etaliimu kuwa taata kitiibwa omwana n'akula for example wange gyenve buna mwagintwala omwana yazaala nga ne maama ne taata mu nnyumba bwe bali naye nga maama ne taata tebamanyi nti n'omwana ali lubuto n'atuuka n'anuuzaala olubuto emyezi 9 n'alukubawo omwana nga muganda yekaka mu nnyumba yakimanyi taata bamubuuza maama afuma 11 taata afuma 12 nga ekigenda mu maaso mu maka tekiriiwo bw'ogenda mu maka agasinga mulungi mu Uganda muno ojja kusanga maama ali ku ssimu taata ali ku ssimu omwana ali ku ssimu n'obeera mu environment nga maama tasobola kusasa taata n'obeera mu environment nga taata tasobola kusasa mwana n'obeera mu environment nga taata ne maama tebimanyi biki ebigenda mu maaso mu maka gaabwe kati tuba tunoonya ekizibu ekyokutereeza tusooke tujjukize obuvunaanyizibwa bwaffe eri abantu bano nti maama waba asudde obuvunaanyizibwa bwe ng'omwoyo obwongoyo bumugamba ssente kye kisinga okuba ekikulu naye tomunenya ojja kumutunuulira ng'akuze ne jjajjaawe eyamufunisa olubuto tamanyi gy'ali n'akula nga mukazi wattu alina okunoonyeza maama okwenoonyeza ye obuyambi anoonyeze omwana obuyambi anoonyeze n'omukuumira omwana obuyambi so tuba tugenda kukeera kuma ky'okusomesa ekintu kino kirina okuviira ddala wansi grassroots etya banaddiini batuyambeko okujjukiza abantu obuvunaanyizibwa bwabwe tekiri about omuntu kusomeseza mwana tewaliwo ekyawandiikibwa mu Bayibuli oba mu Qur'ani nti nno omuntu omulala aliyamba omwana wo buvunaanyizibwa bwe nze n'omwana omu bamuyita Mirisa omwana wange ndabye naye ennaku bamusuula ku mwezi ogwo naye ntobye n'omwana wange wensanga omuntu amunvumira nsobola okuttola omwana wange munasonyi obyogera bino because nze amanyi wajja mama w'omwana oyo aliwa gyali bayira ali happy ali mufumba ali happy twali bato nnyo ku ssomero wamuzaala ku mwana muno lwakwasi kunyumiza nze esaazo ndikyakulabirako eri society but nawaayo obulamu bwange obukosa ng'ekyokulabirako eri abavubuka abalinganga mu myaka gye nalimu Merisa yenkanawa sikizibwa kwogera myaka gye ku media naye nga mukulu mukazi wamuzaala oli mwana namuzaala nga ndi mwana ne maama nga ali mwana ne tutoba naye kati buli mulaba ng'akula mu protectinga nnyo okubalanga nti afune omusajja gwe saali afune obulamu bwe maama gw'ataali ekisinza otulemesa nga ffe abantu bannayuganda twashuminga nnyo okufuna ekirungi mu bantu tugano kyewa nga ffe nolowooza nti ojja kufuna omusajja ajja okukumalira ebizibu bya taata we byataakuwa nolowooza ojja kufuna omukazi ajja okukumalira ebizibu kyova nti abaana bangi nnyo abalenzi kati basazeewo okubeera bannakyeyombekedde yafuna omukazi omukazi alina ssente n'amuteekamu ssente ng'omulimu gwogera mu gym kukola 6 pack na kumukusa mbuliri Meya JB awo ntuukidde ku nsonga njagala nkubuuza ono omulenzi omuto agenze w'omukazi omukulu olw'okuba alina ssente olowooza aba agenze ku lw'okwagala oba agenze kunoonyayo obuyambi si lwakwagala agenze kunoonya ssente agenze kunoonyayo obuyambi tebabakwagala. Let me just try to use my life as an example. At my age of 8 years, when I street yao, batukwatanga nnyo tutwale kampiringisa. Walingawo omukyala yali akola ku Shell. Yansuzanga ewakaawe. Naye ng'omukyala oyo ng'oli mwana. Yes. Nga nno mwebakako. Really? Nkubulya bino reality. Nabyogera ku interviews nnyingi. Nga nno mwebakako. Yakugamba omwebakeko? Nga nno mwebakako okufuna ow'okusula. Nga nno mwebakako okufuna ekyokulya. Bwe batutwala okutwala kampiringisa wali emize gy'okusiyaga nga waliwo emize gitategeereka kampiringisa. Kati eyo waliyo ababi naye kati ono omukyala yakujja ku street
akuteke mu maka ge exactly omwebakeko nga nina okubeera nga mbere wuwe nga service gino muwa kumukusa abakazi bato gye bali mu nsi goyinza okubanga mama Katonda yakikuwa oli muzadde wansi nga tokiina ne si buli mukazi ali eyo nti muzadde si buli musajja ali eyo nti muzadde kyovanze n'engombe egamba buli musajja ali ku nsi akwatibwako nnaku eri omwana gwazadde omwana gwatazaala taswa mukwatibwako nnaku omwana gwazadde nga muwala amukwatibwako ennaku n'omuprotectinga bwabanga tamuzadde wanje mama omukazi oyo yalina abaana yali yazaala simanyi naye Katonda yansanga ne musanga gye emyaka nga 7 emabega namusanga ng'avuga Harrier Numodo nga nange nvuga Harrier Numodo nambuza is that you Jacob I know mugamba yeah it is me first part come on to mugamba nedda sebo kati bujango yogere naye tijangu wamunyabonye ekimala najja nangamba kwakikola otani mugamba only God knows engeri gye nakikolamu so kino kiri mbavubuka bangi mulimu essaawa zino n'omuwala ng'ali waka nga bamusomesa naye ng'omusajja alina omuwa 6 okubeezaawo n'okufuna school fees mu society gyebiri ekyo kyo kingi wakwange tebituuka n'omwana omulenzi essaawa zino nga amuwerera omukazi alina omuwa 6 okufuna school fees biri mu society ekyo mbadde simanyi nti waliwo abalenzi omukazi gwatwala nti omulimu gwe gwakumwa batukwata nno kubano badde tekimanyi batukwata nti abaana abawala be ba exploiting abasajja wakwange eddoboozi lyaffe ngaffe abasajja Katonda teyatuteekamu maanyi gasasamaza ffe tugumira bingi abasajja tugumira bingi abasajja n'osanga ne ku mulimu nga n'okufuna omwana omulenzi omulimu nga manija mukazi yes gye biri mu society ng'osooka mutemera osooka mujjamu nagamba essaawa tulina ekigambo kye bayita escorts ba escorts abo baana bavubuka omulimu gwabwe kukusa bakazi abalina ku ssente yabisi gye uli wano mu Uganda n'abawala gye bali ng'omulimu gwabwe kukusa basajja n'ofukusa abawala bo nze kye mbadde mmanyi nti wali abawala bangi bali very sexually exploited abasajja babakozesa okubawa emirimu babakozesa okwesanyusa naffe abasajja gye tuli kati nze badde simanyi nti waliwo n'abaana abalenzi abakazi abakulu be batwala mu maka nti mulimu gwabwe gwakubebakako really ekyo mpulira ndozo biwulira simanyi wali tulina mike endala abantu Stephen give thank you very much lesson nene nze kati gye nkugiddeko kale katugende mu maaso nja kubuuza edda kugunda abakayima kapugwaire adamekawo okujja kawuliriza kanyonyola okumbeda nedda omukyalo olina kugunda kubanga bakujja mu bulirizwa naye kati essaawa zino buli kampuni yeesiga mukazi kujja bizinesi kitegeeza nti abakazi bafunye emirimu okusinga abasajja ekyo nakyo kituufu abasajja se era bugenzi wali ku ntebe lwendo olabe emotoka eziyitawo obala kubiza abakazi emu ya musajja ate nga n'omusajja mukazi yagimugulira n'abasajja bazirina zagulwa abakazi era ndowooza etteeka likyukemuko mukampuni mubeemu wakiri ye maama abazadde baali bwe bali oba baali tebali mamange yaliwo mwana wange mukyala mulokola ate n'essaawa kati yaliwo wali ate nga alina kyakoze oba onzikiza ndogera olugero nga luli I used to be a stubborn person nali muvubuka alina effujjo eddene ennyo nentuuka ekiseera nga bazadde bange tebasobola kubeera bazadde bange kule effujjo lye nalina nakuziba omukyala single mother ng'alina abaana 8 taata wange yali musajja ng'alina abakyala bangi saakola kukulaba maama nga ali mu nnyumba yemu ne taata wange ekyo sikirabangako ekyasinga okungomba ewaka bwali bubbi nabba ku kyalo bakiyita ku mukaaga awo ennyumba ya mukyala bamuyita mukyala Luwaga Naalongo ku mukaaga bwe nabba ne bankuba ku kyalo emiggo maama wange oyandaba nangamba Jacob va wano bagenda kuttira wano naye Jacob ng'okyagenda mu maaso ku myaka 8 okuba singa abazadde baali bakuwa omwana w'emyaka 8 bwe weetaaga kiwabba kye kisooka kubanga emyaka 8 nze mukuba okwange nali nzibira maama wange olaba nti maama wange yalina omugugu mwingi muganda wange anzirako yafa AIDS naye yafa atulabirira
nti ng'agenda neebaka basajja asobola okufuna ezisasula lenti ewa maama, ng'agenda neebaka basajja asobola okufuna ez'emmere ze tulya. Kati nga nkooyo okuwulira ku kyalo nga boogera ebigambo ebyo. Tulina abaana bali mu environment efaananagana eyange, nga ye maama ku myaka emito nga ye taata. Tulabye wano omwana gwe bamuyita bamitani ono omuto omuyimbi Fresh Kid, ye maama ye taata naye nga mwana. Fresh Kid muwala oba mulenzi? Mulenzi. Yafuna ekitiibwa Katonda n'amublessinga n'amuwa omukisa ne bamusomesa, naye nga essente z'ajja mu kuyimba ze zirabira bato be ne maama we ne taata we. Mu society ya Uganda tulina abaana we batyo. Kati nze mukubba sabba nti because njagala kubba naye njagala kubba okola nti ndabirira maama wange aleme kutajjulwa. Kati mukubba okwo ne bankwata nanga bava wano ebisigadde tujja kweyiya ddaye wa taata ngenda okutuuka ewa taata amenga nayo nzibyeyo okujja okulabira maama because taata wange namugamba njagala ompe ssente maama wange mulwadde n'agaana n'enzibba. Ng'oziraba? Njogera mazima amasirimba. We nazibba ne twali ya maama neziggwawo nasobola kudda wa taata taata ddayo wa maama nenga kati bano bangobye bombirire ebisigadde ka neetwale n'enzijjaawo Kampala Road ku street. Ku street awo we najjawo nasangawo Mr. Patrick Bitatule ne mukazi omuyita Kalo Bitatule. Omanyi bw'oba oyagala osobola babuuza era nabo babuuze ndi stubborn mu bantu bali balabiriddeko nze muntu gwe basuubiramu kubeerawo n'amakulu. That's the reality. Last time when I checking up on Mr. Patrick our cooperative, I'm so proud of you because all of the people have helped. At least nzenzo kunyambibwako nkuliko abantu bangi abanyamba. So mama tuba tugera kunoonyeza ekirwadde kino. Ekirwadde kino kiviira ddala mu mmwe bamama b'ensi. Nti bamama b'ensi nammwe ate tugera bba n'ennyanyo because ensi ebatikka emigugu ku myaka emito. Nembanga mulina obuvunaanyizibwa bwe mutasobola kusobola. Okimanyi mu campuses ezisinga mu university mu zino zirimu ba pimp. Pimp bamanyi? Pimp ye muntu abeera ku campus ng'omulimu gwe kufuna ba recruitments abapya obateeka mbisi yaga obateeka mu kubeera ba escorts. That is the reality. Ba escorts ba escorts bakola ki? Escort. Tobamanyi ba escort? Mama akunyonyole mu Luzungu. Baana bawala n'abalenzi tebali nga bo mulimu gwabwe. Kati pimp kyayogerako ababa abalenzi abasajja nga bafuna abasajja balina ssente n'amugamba ankulekere omuwala nagenda ku university nanonyayo omwana mugamba waliwo sokujja wano ku club so and so waliwo bano abasajja. So abawala bali babeerawo omulimu gwabwe gwakutwala bavaayo nga abasajja balabise bana abasajja nga abakazi webali. So abaawo those brokers beba broker. So escort nga mubogera ne ssente oli namugamba atunda baana b'abandi. Nze nzikiriza mu Uganda muno buli kimu kisobola okutereera. Yes, kitereera. Okimanyi mu Uganda muno tulinamu awantu oba tulinamu kampuni ekwata omwana omuwala nemuwa ssente buli mwezi mu kakadde kamu n'afuna olubuto n'alweteka emyezi 9 ne bamusalamu ne balumugjamu naye nga tebamukkiriza kujja na muntu yenna nga biri mu Uganda muno. Really? Biri mu Uganda muno. Waliwo kampuni mu Uganda muno egula abaana abawala ne basasula buli mwezi kakadde kamu neweetika olubuto emyezi 9 ne bagenda n'oluzaala. Tomumanyi omusajja? Bakuteekamu amazzi. Thank you. N'okuza olubuto naye nga buli mwezi bakuwa kakadde kamu. Bw'otuuka okuzaala ne bagamba tolina kusindika bo balinamu okugjamu omwana ne bakusasula ssente zo z'okoledde contract eri mu kampuni eri mu Uganda muno. Lwaki temuwaaba bannange kubanga kati abaana b'abantu bali mu kufa because kati oyo olumala bamusaze si maama omwana tamuyina. Nga nekubulya kati ebintu ebiri mu Uganda. Okimanyi mu Uganda muno mulimu abantu nga bo omulimu gwabwe nnyo kugula. Lwaki ngeta mu Uganda omwana w'okubiri yani bakita batya omwana w'okubiri no omukazi bw'azaala waliwo
si kyemabega placenta. Yes. Omanyi waliwo abantu bagula placenta mu Uganda muno Bagikola? abazigula Baziteeka wa? tuli munsi Ne bazirya? kati ensi gye tulimu The what? tuli munsi Ate byagaliza kimyaka eze etuuse kati tuli munsi erimu ebintu I think government byetafaako nnyo kutunuulira naye ng'ebintu ebikulu nnyo mu Uganda egenda okujja ey'enkya bw'obanga essaawa za buli university erinako PIN ajjayo omwana ku university naddala first year second year abato ayingidde nga strugglinga nayegomba iPhone 17 Pro Max babiki nga ino gifunaga nti omanyi katuwona oddiiro eri wano tulina omukolo gwe tugendako tusaba jangu ojafuna akaddeko gw'osuubira omwana yasookera mu kyoggaana omukulu ali agezaga nti okitunuliza nnyo abakyala lwaki kitunuliza nnyo abakyala bw'otunula obutonde engeri Katonda gye yatondamu ensi okuva edda ku bajjajja baffe Adam and Eva alina obudde bungi nnyo okwetegeeza bbaawe Adamu naga nti Adamu ono ngenda genda naye mu kikula alina obuvunaanyizibwa okukola ki okundabirira abaana b'ennaku zo tebakyatunuulira buvunaanyizibwa omwana omuwala ayingira mu nnyumba y'omusajja ng'ekitene nnyo ekinene nnyo ky'obugagga kirimu kitanda naye tikka n'amuzaalira abaana aba nga tamanyi gye bamuzaala omusajja nga tamanyi wa gy'ava nga ne wamuziika omusajja n'afaawo tamanyi wa because nze mbadde nkola ku leediyo mpulira ebizibu by'abantu omuntu najja naga Jacob njagala kunnyamba omwana nga nemeredde school fees naye omusajja yanziyukako n'omubuuza omusajja yaani simanyi olina abaana bameka abaana 6 n'okwata ku mutwe oyo mwana muwala so nga ate omwana omuwala w'omusomesa n'omugaa nti munnange ABCD buba buvunaanyizibwawo omwana waba ava mu nsi tugeze omwana ng'afunye obuzibu nze kennyini sibulemi nga taata wange mungamba mama nga waki wanzaala mama wanzaalira ki Eva mbeera ku TV nenjogera about my story mama nga nakubira simu naga Jacob nani manyi wansonyiwa nimugamba mama nakusonyiwa sikulinako buzibu naye waliwo mama balinganga gwe embeera gye wayitamu ate embeera gye wayitamu si because Katonda yaleta kwagala there's a reason why Katonda ya creating n'obeera mu mbeera bw'etyo naye buvunaanyizibwa bwo okulwana ennyo okuva mu mbeera eyo nze nali ku street abo mikono gyange gisukka mu 10 baafa ekibatta kubba ekibatta edda nga wembere kinakujja nga bakwata ATM machines ezo nga zakajja ne bajja bagira olusi banka bazinga ne bazibba bonna ne babatta nasigalawo olw'ensonga simanyi lwaki nasigalawo so emyaka gyenze mpitamu nganza omuntu kindaze nti mama Uganda bw'afa mu family n'afa mu ddiini politics n'obanga olina ssente mmeka abantu tasobola kutereera wetujjukira kino ekintu era ndabanyo President Museveni ng'ayogera nonookera ku makina okukwata abantu n'oba billions of money nga tebalina nsa munda mu bbo mu kufumintiriza mu bbo nkwatibwa nnyo ennaku bamanyi okumpita ku TV neŋŋana olumusi okubeera ku pana ezimu nemugasizawa kubeera ku pana n'omusajja oyo nambuza lwaki omusajja yawe mulensi avuma abakazi ku nsi zisobola kutula naye muntu waati ku gundi producer TV nagamba nejjako eno shobusi nemugamba nze natevi petition ey'okubuikako sobola kubeera ku pano n'emu n'omuntu ng'ajjakera ku makya awe mule oliwa NRM nze ndi wa NOP essaawa zino society video zino n'ebifaananyi ebigera okuteebwa buli muntu agenda biputaputa bubi bagala Jacob afande yamuwadde ssente nedda nkuwa example yes anyway you are right Jacob bamuwadde ssente ne president wange Kyagulanyi ndaba nga ndi naawe tagala kuddamu kundowooza kyekimu katuli mu nsi nga nabandi badde nti olina awantu osobola okutuuka otereeza ensi otya okutuukawo ng'omukulembeze reason ebikugirako biba bingi onkoze bulungi okutuuka ku kintu ekyo abali mu by'obukulembeze tebalaba nsonga ekwata ku buli omu bali mu kwenoonyeza abo abanaabagoberera nga bo kati kyetwogerako kikwata ku buli muzadde yenna ne buli mwana kikwata ku buli muntu nti lwaki tulina okukaaba kungi ng'abaana abalina abazadde tebabalina mu bulamu bwabwe ate ng'abazadde kwebali njagala I want to differ from you njagala
okwawukanako naawe kintu kyaba maama abakazi Katonda bwe yatukola fenna omukazi ye kyayayanira kwagalibwa omukazi ng'omwagadde teri kyatakukolera ate okwagala kw'abakazi nze kwemmanyi omukazi tajja kwagala olw'okuba olina ssente of course waliwo kati ababulaabuza ate yo okwo sinakwagala bw'olaba omukazi ng'azzeewo olw'okuba oli mugagga okwo sikwagala omukazi ye kyayagala ayagala availability wooli ku lwange tusobola kutuula wamu ntandise nga mbagamba nti neeyita w'omukisa nti mbadde n'abazadde bange nga tebalina bintu bya nsi ebyobugagga nga tebalina naye nga basanyufu nnyo olw'okuba balina contentment okumalwa nti abaana twabazaala tulina abaana 5 Katonda ye bali yabatuwa tulina okuba nabo buli kamere ke tulina ne tukalya bulungi nga tutudde wamu mu maka gaffe mu nyumba entono nze saakulira mu mayumba gano bajjajja bagayita ga growth ng'ennyumba ntono abaana mulina ekisenge kyammwe mweka abaana mwena n'abazadde balina ekyabwe sitting room eddiiro litono naye muli awo mulide ne taata ne maama kamere kammwe konna kemuyina wali tosobola kuwulira nga ffe tuli bawala 3 n'abalenzi 2 ate abalenzi be bato naye mu bawala ffe 3 abaakulira mu maka g'abazadde baffe nga batwagala mu butono bwe bayina nga batukwatako bwe bati omukyala yenna omukazi waali yagala your presence and assurance nti omwagala okumukakasa nti wooli ku lulwe singa taata woyo n'abakazi be abangi singa buli mukazi yamuwaayo obudde bwe maama teyandikusuddeko nga taata ajja ne bwe yatandirese ssente ne bwatandirese emmere naye najja n'atuula nammwe n'agamba baana bange tukolere wamu awo yasobola okulima akataka akatono ke tulina tulimire wamu nga taata waali mwena mulima mwena musimbye akamere ke musimbye mwena mugenze n'obwekuba kye bayita okupakasa this hard labor ne bwe mwandigenze nga family okulimira emmere w'omulala kozi abayimuka ku makyo wedda mundi wano feeling very challenged olw'okuba kituufu kiri nti abakazi ffe abali mu mirimu gino tukeera bukeezi ne tugenda naye ffe abalina omukisa nga nze nja kuba newakwanga kyendi nti nze sisobola kuva waka nga omwana akyali waka kufanga abaana bange bakulu omuto asembayo yali gwe tulina waka era naye ali kumpi kufuluma agende naye sisobola kwebaka nga sirabye omwana wange bwali nga sikebedde byenina okukebera mu maka gange kubanga nakula nga ndaba abazadde bange bombi batambulira mu bwavu nakula nabo yes kati nze nkimanyi nti essente size zireeta essanyu ekyo kyenjagadde nzijeyo nti abasajja abangi abali eyo ebweru nga banoonya ssente olw'okuba balowooza nti ssente ze zinaaleeta essanyu awaka ssente size zireeta essanyu ekireeta essanyu okusinga ekireeta contentment okumalwa ekireeta eddembe presence okubaawo gwe taata kubanga security yonna ey'eggwanga ng'etandikidde mu maka ereetwa omwami waali mu maka okimanyi okubaawo okwo n'obwotaba na ssente kireeta security omuntu abaana ne bawulira taata ali waka omukyala nawulira omwami ali waka baneiba ne bamanya nenyinimu mwali that is the first security ekyo tukiriziganya ffenna nti okubaawo okwo n'obwotaba na ssente kyekisooka okuleeta the security we need etandikira mu maka omwami mwali atuuse taata atuuse omwami atuuse anko mwali neiba wange mwali eyo security yeggwanga kati obuzibu bwe buli obusinga nti abasajja abangi balowooza olaba n'abakazi nabo bayimuka ne bagenda nze mbeera omusajja owawaka ng'omukazi yafulumye edda gwe presence yo mu makaago omukyalo oli singa amanya nti omwami abeera waka
okimanyi omukazi asobola okwangua speed olw'okuba omwami ali waka n'ebyakola naye n'abyanguya mu bwa nnyo agenda asanga omwami awaka basanyukeko kubanga omwami waali. Njagala kusaba abaami ku level yonna abato n'abakulu nti mwe mubeere presenti mu bulamu bw'abaana bammwe babalabeko physically mubaweereze security mubawe amanye nti my security my protection actually ekigambo kiri protection protection y'abaami ate protection eyo y'abaami ereetera ddala ekigambo kituyita contentment. Omwana akuze ne taata awaka tasobola kubeera mubbi ekyo bweda bw'oŋŋamba ekyo ekyakuleetera okudduka ogenda obbire maama taata yaliiwo. Singa taata yaliwo tosobola kudduka ogende kubanga taata ajja kweyiiya. Tuli wamu ffenna tukolera wamu. Nze mbasaba batabani bange kye mbayitidde actually ekisinga nga ebye munsobeseza really thank you very much, thank you for your great assessment. Naye mbasaba okubeera present mu maka gammwe gye muzaalidde abaana mubawe security nga we muli mubawe protection kubanga ekigambo father it is meant for protection, it is meant for security. Omusajja tujja kukyogera kituufu. Tesobola kubaawo ng'omukazi akunafuya ewaka mu maaso g'abaana. Nedda ekireetera omukazi okunafuya ojja buzi tobeeranga akulaba ng'otuuse n'agamba obadde ovaawa wanti oleese eki singa obeerawo kale mbuulira yagenza okujja ng'olwedde omwana abadde ne maama ebiseera ebisinga singa omwana taata ono yaliwo maama yandiiseewo obukyawe ateeke mwana ono obukyawe obwo bwenkaniraawo. Era kiddamu mu kye ŋŋamba nti bataata bataata baleme kubeera abagenyi. Wonootuukira nti otuuse kawungeezi ojja kumala ennaku endala 3 oba omulala agenza amale emyezi 3 akomewo ajja kusanga ng'abaana bamanyi nti ffe tubeera ne maama yatuwa ekyokulya maama ne by'onooleeta bajja kubitwalira like oleese buleesi for granted. Nze mbasaba nti mukkirize nti your presence okubaawo kujjako insecurity yonna. Omukazi oyo gw'olaba ng'aleeta obukyawe mu baana anoonya gwe bba ayagala obeerewo obeere naye obeere n'abaana. Singa tukkiriziganya nti abasajja mubeere nnyo awaka muleme kulowooza nti abakazi bano abakola ffe abakola nti kati tubasinga tubajooga. Nedda sisobola kujooga mwami wange kankyogere wano of course Tampaderi kusa naye wekite wekiri mu magye musingako rank naye olw'okuba nakula nga nkimanyi nti a husband is the head of the family nkimanyi ndi wuwe amaka tebasobola gayita ga Nakalema mwe aba media mwe mwaganira kulinnya Nakalema nze ndi mukyala asizwa so mba nkimanyi bwe nyingira waka ndi mu maka ga omwami wange kubanga ekitiibwa kye nina okumuwa yanjagala nanzija mu bangi nanteeka mu maka ge. Kale kati tugakola ababiri tisobola gamba nti kimu yanakimpa. Nedda kati ebingi nange nteekamu oba oliawo nenteekamu n'ebingiko naye amaka gasigala nga gage olw'okuba mwali singa yazimba nagamba nti kati nakale my wife wuuyo agenze kukola kati akola ne president waliwo obudde bwe nali personal assistant wa president nga awaka nkomawo even after some many days kati twandibadde ne rift nteeka nti kati oyo yagenda akomawo ali mu office gyalimu esinga akimanyi nti bwenzija mba nze ng'omukyala ate bwentuuka muwa kitiibwa kye ng'omwami kubanga naye ansaamu ekitiibwa nti emirimu gye ndiko ngikola mu bwesimbu mu bwesigwa. I can never think of any other man olw'okuba omwami wange. Nedda lwakuba omwami waali ate ampa kitiibwa nange nenkimuwa kubanga omuntu bw'omudawutinga abakyala bano agenze kukomawo waka n'asanga nti wanyiize dda olw'okuba tewamusanze waka atandikirewa. So lwaki temukkiriziganya n'omanya nti omukyala ono olw'okuba alina omulimu oba oliawo gumutwala ennyo
ne muteekako embeera ey'okumanya nti ffenna tukkiriziganye nti Katonda atublessinze omukyala ofunye omulimu ogusinga ku gwange naye olina ojja kunsanga nkuwa ekitiibwa kyo ng'omukyala ompe ekitiibwa kyange gwe mwami wa mu Uganda. Mu Uganda bikola awalala. Maama, ku 10 abakazi be bati osangako abakazi 10 abasobola okukikola ekyo. Lwaki nga omwagadde bulungi Omukazi ng'afunye omukazi anoonya okwagalibwa. Omukazi ng'afunye ssente ezikusingaku mu generation ya millennials kujja eno eyammwe tebaamu kintu ekiyitibwa respect. Oba oyagala oba toyagala. Omukazi waba akusinako enfuna mu bulamu bwa ddala obutali bwammwe. Kati gwe maama ngendo bwempulira ebigambo byogera otekuba nga akulira mu nnyumba erimu maama ne taata. Twogera ku mwana afunye ku ssente nga mbulamu bwetalanga ku maama ne taata nga bali bombiriri. Twogera ku mwana omuwala nga ssente ze azifunye yonna kyazifunye n'agwa mu mukono n'omusajja eyeeyiya obweyiiya. Bad Black omumanyi? Oyo yabba Anaso okunyonyera ku maama. Bad Black alina omuvubuka gw'ayagala. Olumala Kazinda mukambere mutabani ono abadde nyina kamu. Bad Black alina omuvubuka gw'ayagala. Bad Black alina ssente. Naye omuvubuka gw'ayagala talina. Naye n'oba omulaba mu media akulaga nti ye musajja. Omukazi ye musajja. Kati omusajja oyo yayagala Bad Black oba Bad Black naye ayagala omusajja ow'okulaga. Omukazi asobola okuba nga akwaga naye nga espiriya mu nfuna. Era nga ne public agiraga nti espiriya. Nga n'oba oyimiridde okwogera, your voice does not calculate because you don't have anything you put on table. Because omukazi ye owakakati tebamuyigiza nti n'omusajja aba musajja. Era wabanga alina akasente okukusingako era omulaba mu environment ne mu baana aba akulaga nti no towera. Ogenda kera mu ky'omuganda nti munnange enfuna yange nga nze omusajja nsomera essomero lya mitwalo anga. Aganze omwana wange tasomera ku ssomero lya mitwalo 2 ng'okubalaata nga n'abaana bali awo. Omwana wange agenda mu ssomero lya mukadde omu. Nomuganda ngenda zijja wa. Tunuli enfuna yange ng'omusajja. Anja zeetererako wazeetererako n'otalika ofuuka obuyimba mu kika kyonna. Oyo golaba oyo talina ssente zawerera. Omwana yamulema okuwerera ng'asomera essomero lya mitwalo n'ofuuka ekiseera nga ne mu famire gye bazaala omukazi olengezebwa. Kane tuuka ekiseera ng'omusajja bambi takyasobola kukeera wakya kutwala buvunaanyizibwa bwe olw'enfuna ye. Lwaki ebyenfuna biyingidde nnyo mu maka? Nedda. Maama essente tukirize tugaane. Laavu tegulwa. Okwagala kye bakugula. Tukirize tugaane. Ne Eva yagenda mu lusuku Edeni n'ajjayo ekibala n'akiwa bbaawe. Bye byenfuna bye kakakati. Nti essente kimu ku birungu ebireetera omukwano okutambula. Naye wakwanga essente zijja nga tezibalansingiddwa bulungi. Omukazi n'aba nga akusingako omukisa gwe omusajja ne tugaana okukkiriza ekyo kiri mu ffe abasajja. Temulimu abasajja bambi abakkiriza nagati omukazi wange alina ssente kankole buli kimu mukole ki ewaka nsangewo n'osanga ate omukazi ng'amujooga nnyo nga n'omwana owokubiri gwalina mu maka si wuwe wa musajja mulala naye nga talina kyakikola because amwinamu oluse abaana babiri oba omwana omu n'agamba kangume banandaba batya nga nobye abaana bange essaawa zonna omuvubuka ali mu Amerika awadde aweereza ssente ze mu Uganda n'akolera mukazi we bizinesi naye omukazi yeetikka embuto z'abaana babiri nga si babe agenda okukomawo ng'omukazi mu myaka gy'amaze mu Amerika alinamu abaana aba abatali babe. Kati ekiŋŋambo kiraba presence singa yaliwo ne bakola obutono nga waali abaana omusajja oyo social media essaawa zino ninaku omwana gwe njagala okubazanyira mwenna mumulabe. Maama alina omwana mulenzi naye omwana mulenzi ono muto naye alina omwana oba alina omukyala yamuzaala. Bw'obanga ggwe mwana ono nga ggwe ono hold on ono maama ali ku mutimbagano akutte omwana kabadde kavuddeko naye omwana ebadde erabise yamuleeta ono maama akutte omwana ali ku live ku mutimbagano. Omwana is completely malnourished. Atudde mubi naye akutte omwana kapozi ndio omwana wenka badde ndaba ku mwana okiraba
nti tuli mu nsi nga tulina amateeka gatufuga nga Bannayuganda, naye emisingi emito tugifuddeeko. Buli muntu waddembe okuteekayo content yenna gw'ayagala. Bw'ogenda ensi ezituliraana nga Rwanda, teriyo muzadde asobola kukwata kino kintu nakiteeka ku social media. Taliyo. E Rwanda wano awatuliraanye nti disipulini y'amaka, disipulini y'ekintu kiyitibwa maama efudde mu Uganda. Era nze nsaba maama nti bw'oba nga mulina obuyinza obutangira ebintu ebimu ku mitimbagano mutuyambeko, nekikwasa ennaku okola nti abantu abandi badde balina ebirowoozo ebiyamba ensi nga tebatuukirira abantu mu abalina obuyinza. Nosanga omuntu alina vidiyo ezisukka mu 10 eziwemula nga alina first family. Kati omwana ali mu ssomero agenda kulowooza ki asoma nti okuwemula kusobola okutuuza ne Fountain of Honor, okuwemula kusobola okutuuza n'abalangira. Naye nga mu society yaffe tulaga ekifaananyi ekibi. Nosanga ku TV namba era ekyazizza abantu abalina videos ez'obwereere esukka mu 10 nga ziri ku mitimbagano, naye nga bali ku TV boogera eri society y'abantu. Kiki kyenaga nze waliwo TV zengenda nga basijja kukola n'oyo because omutindo gwange gwenzikirizaamu si gwagenderako. I can't sit entambula nengenda. So nze nsabamu abalina Fountain of Honor, abalina obuyinza. Ekirwadde kino mukiraba ng'ekyokuzannya n'ekissa Amerika. Tulina omwana yeetugira ku TikTok kuno neyeetako omuntu ng'ali live sibanga mwabitegeera ng'akigenderedde neyeetuga ng'akigenderedde neyetta Munnayuganda muno. So tulimu ebintu byetulaba nga bijja bituukawo naye nga tusudde gwa naggamba, naye nga tulina obuyinza n'obudde obitereeza. Maama tukusaba nga olwana nnyo okutereeza Uganda ne families, tandikira awantu wano. Bw'onootereza awantu wano ensi yaffe tujja kuba tusanze ogitereezaamu mpola mpola. Mapasita nibabasaba ssente ebintu bino mu communities tebakyabyogerako. Abantu teboogera ku nsonga zennyini, tebagala babikaabikako. N'abakulembeze bonna kuviira ddala wansi teri kye bakozeewo. Kati singa ebintu bino kuba my grandmother jjajja wange abeera nakati nkyamuyina nga buli lunaku akugamba ffe twatuulanga buli lwaggulo ne twogera nga taata waali maama waali family ne bonna weebali. Nosanga omwana akula atya okukola ensobi kubanga abazadde bonna bakoze eki weebali, ate nga community yonna bazadde b'omwana oyo, nga omwana waakulidde community yonna oba neighbor oba bonna bazadde ba mwana. So ngo abaana bakula batya okukola ensobi. Amanya gange nze Shira ayina embabazi nze akulira aba student bonna mu ggwanga olw'ekisa kya Katonda. Kati bwe twogera ku nsonga eno nze nakula sirina taata, taata wange yafa nina emyaka 2. Taata wange yafa nga nina emyaka egyo 2. Nenkuba ne single mother nga teyasoma yadde ne P1 teyagendayo. Naye olw'okuba twakulira mu community ffenna ku kyalo nga yadde nga tolina taata naye nga bataata bonna ku kyalo buli omu akulaba taatawo. Bw'ogenda mu kyaki pasita taatawo, bw'ogenda ku ssomero okomawo otya n'okukola obubi kuba bw'okomawo bajja kubuuza muwala wani yakoze atya. Kyalo kyonna bajja kuba bakoze eki bategeera yakoze atya. Naye ebintu byonna babadde boogera wano byonna bituufu. Arising problems buli kintu kyonna kigenda ekibaawo kati kitagetinga families. Ate kati bwe tuba tetulina family tuba tetulina ggwanga. Osanga when we do statistics tulina 57% ey'aba teenage mothers abaana abazaala nga tebannaba kwetuuka. Olaba abaana bagenda ku ssomero kuva mu P1 abagenda mu secondary ebitundu 68 ebyawala biba bivuddeko already. That is primary. Kuva mu secondary kugenda ku university ebitundu 7 biba bivuddeko abo bonna bawala. Bw'ogenda ku campus amaliriza n'agraduating abasinga okuvaamu bonna baki bawala. Naye ate n'abalenzi ababakosa nabo asoma oluusi nga bwe mukyogedde nti osanga ng'omwana atise munne olubuto naye mwana talina airtime kyokka onamugamba yodda ayina ki omwana
kati chovola abadduse mami tuli mukwogera ku bintu bya families ebivuddemu mental health problems abantu bonna bagwa eddalu depression abaana banywa ebiragalalagala n'abawala ennaku zino abawala banywa ddala sigala bakozesa weed as if it is okay. In fact kyekiriko bw'oba tokozesa weed ng'obeera munakyalo tuba ku mulembe gwe bw'oba tonywa weed kati gwe tebakutegeera nakutegeera bw'ojja ku pate nga oyambadde dress ekutuuka obulungi oba fala tebakulabawo yabadde ki batandika okukola ki okwogerera ate ng'edda tebyaliwo ati ekisinza okuleeta obuzibu saawa zino kuba nze ndi an orphan but I'm also a teenage mother. I became a mother at a very young age. Naye nga ekyo kizibu kyonna nga babyogedde kati nange the person who made me pregnant at a young age because we are all young naye yadduka neyeekweka kati nakati ne bamugamba jangu omwana kati wuuno jangu omulabe atya. People are not exposed to know that maybe if you fail examination there is always an option that maybe you can do another course or you can get so with the impatience. Why the competition? Nze kati owange wagundi yayise wange yakoze eki, you get the frustration, the competition, the social media. My girl talked about it. Every day you see your friend or you're all the same age. Then Ali Zanzibar, Ali Paris, Ali London. Every day takola asampa apartment nungi avuge motoka GLE. Lugamba bo tulako naye kwe coffee nagamba kati bomwalo mulungi bocho kyabonaawo so koleki jambo labe ekirero, you get. So you find that if you don't have a grounding, you end up going and which that life that is not sustainable. Maybe you get a sugar daddy, because these are the same men, people's husbands coming back down okono n'abaana abawala. By the time omwana agenda okumala campus nga yena tasobola kufumbirwa nga because yamanyira okubeera sente nyingi, yamanyira okubeera mu ffeeyo nnungi bafuusinga n'omulenzi gwe bali ku level emu tamusobola takyasobola kukakkana kubeera under that person. The demands now are so high because yabirabadda kati anoonya ate nga already abo bali married bajja banoonya bali married abatali married tebakyamusobola. By the time you finish campus, man, you have a car, you have a good phone. Kati nga omulenzi w'emyaka gyange naye antya ne bwajja nga nze ndaba katono agenda kukola ki, of which those things were not there in the past. The fathers, if someone is an old man, they would be fathers, but today the fathers are boyfriends. Sure. So you find that they are boyfriends. They even make it a business. Buli intake ya campus omusajja bange yanoonya ani kati asingayo okunyirira awo ku campus omundete kati ziti ani kati waliwo abalenzi nabo bakola obupimbo nga yaliwo okumanya intake yaze n'ayitayitamu ku campus ani asinga okunyirira n'abeera close with that girl nga bwabeera close ne sugar daddy nga amutemera najja n'agamba kati bwe bakuwaayo zino naawe osobokoleki omupeeyo zino. You get, and now these are girls maybe abo dem chalo taina grounding ya wazadde taina love ya wazadde atuse sugar daddy amwayo tamwayo, that is it, and that it is the highest percentage bebuzibu twina ati no mutagala okuwasa abere good father taina wakutandikira naye agala okubeera good mother naye taina wakutandikira, and it is becoming too much. Single mothers, there's so many. Now we have traversed this country in every district, in every district. I've been in region. Now this country has problems. They differ from regions. When you go to Karamoja, wabato ina katambala kakusimbula ku mazigo, so go to again. Because going down family and awusanga abantu bibali then going in Busoga inside there. You find every 13 years. Or I know man, kaina shitete yeshi yulise, no man like a browse ka yulise, tabaina subi ya kuliacha. And it is the highest percentage. So me, I think the solution now, first of all, I still believe the journey to healing starts with acceptance. The two kids are blame games the
government nekkiriza tuli mu nsobi abazadde ne bakkiriza tuli mu nsobi abaana ne bakkiriza nti kino kibi church nekkiriza church bapastors bareverends bebasinga okwesa abaana abawala so tell me ogenda kugamba otya katonda byayogera ng'olwadde ekiro wabadde okugamba kintu kusimu nti n'abigenderako. You get? So everyone is and then esimu zino zabyanguya either noza okukola tewali wasimu bali batya atyo maybe umwana namuja wanamugamba nti naye kati esimu nze I've been to how many churches nga reverends kasanda bako esimu regular time no sendikira message. Tell me how I'm going to start believing what you're teaching me when you're the same person telling me things at night. So olaba until everyone is in wrong. But we are not accepting. Everyone wants to blame the other. Omukyala blaming omusajja, omusajja blaming omukyala, abaana blaming abazadde baabwe, government blaming abantu bagamba government no buli omu kati buli omu epa bwetonya naye Museveni omusana bwagakenya naye Museveni no. So like you get, everyone is blaming the other. If we can accept netukiriza kunono zaffe netutandika ne culture people I think I don't know how we can go back with this modernization. At least we can accept and start doing what is right. But everyone can speak good English. Our single Kogera want single TV Wogera. Nama Boma Gura Simwe. Number one, and then I go home retreat. No Mutuan man in Ayogera. Wow. Then they could find a young rain. Mambo na watatu kuhudira you get people they don't that everything is wrong. Even the good people are just staged. Behind it back people are doing very very bad things. So it's acceptance maybe what we're doing here once if the president is to come, like for example, recently we had the president in Jersey. People have come to speak the president. Everyone is speaking what they want. People get up on TikTok. People get a president. You get. So if we can organize Makati and Karamoja yona muje, what is the problem? A president will be a fako. Na group is a kunganya. Get a president. Okasafu na baisao ngabaze. Vatuka vauze jagala chimusente muzee. Is that the issue? So if everything is wrong, everything ground bila byonna bifu. Obatu tusoka tusanguleo Uganda tujemu kupya. Simani nenge tuliwo people who are here let it be everyone's responsibility. Mama yeah, thank you so much. Thank you so much. Muwanguzi webale kubeera omuwanguzi omulungi. Kati omulaba yimira ne obulungi bwe n'abagamba nti nze byonna mbirabye abasajja mbalaba buli lunaku naye kati ekyo nakiyitamu. Kati nze kyembasaba olwaleero njagala kutandikisa mwejje ate munkoze bulungi mumanyi amagye kituyamba. Amagye weesalirako n'ogamba nti kati nzize ngenda kulwanira abalala. Nange munkoze bulungi kubanga natumye mutabani wange bebe yes natumye bebe wange ono jingu ne mugamba ndetera ye jeli jingi yaze ono nansomesa ebigambo last evening ne ngamba ndetera ya balala tusome bulungi olaba lessons I have learned many lessons. Naye njagala kubebaza nti mutubuulidde bye nze bingi mbadde sibimanyi nakatono. Kati nina abazadde bange wano ono naddala Dr. Ezra tuli mu group emu twenkanakana. Kati ono Reverend Dr. Bent Muhirwe nze yambuulira enjiri nga ndi mu secondary yakolanga ne Scripture Union of Uganda ng'ayina motorcycle ya Maha. Olwokuba nze nali nakulira ku kagaali ka taata nga mvuga nze nalaba piki ya Dr. Ben ng'eringa ennyonyi nalaba yalinga ennyonyi bwe yayingira mu geti yaffe ekibulagazi ne ngamba so naye n'atubuulira enjiri. Kati ye simulese atubuulire enjiri mulese Katonda yamulese abadde azze mu birala naye bwe ndabye ali wano ne njagala owulire abaana abato
kibogera ku kanisa olwokuba enjiri mugibuulidde naye tenakwata ate n'abagibuulira abamu bagyonoona shira omuwulidde abantu baba ku katuuti ekiro ne basindika message mu bawala. So olaba Mukama tuwadde representation enungi. Dr. Ezra ebyamakolero bakoporate bonna kati gono tubuulira ebyo mulowooza abaana baffe lwaki balina obulumi bwe buti. Njagala kwebaza JB meeyo ono gwe mulaba gwebale okusomesa naye n'otosomesa bigambo byokka n'ebikolwa nti obaana bajje ku street gye wagenda ku myaka 8 ojeyo bangi atokyabuulira enjiri nate n'ekirala n'osalawo nti kati olwokuba tuli ku subject fene tukwatako ebyobufuzi kambiteeke emabega. So kati nze nsanyusi olwokuba nina eje erina komanda omuwanguzi ng'ono erina komanda omuwanguzi ng'ono erina top commander jinguwo eyandetedde troops zonna n'aziteeka wano muli wa troop nnene mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyembasaba kawungeezi kano njagala buli omu asalewo olwaleero mwejje Katonda lyaleese nti mwe mugenda kukola mindset change okugamba nti okwekubagiza tekujja kutuyamba okusala omusango tekujja kutuyamba. Gavumenti ate sijogerera bambi siri mwogezi wa gavumenti sagala ate abakulu bagambe nti Nakalema ayogeredde gavumenti ngani nedda naye gavumenti teyina solution ku kino ekyo njagala nkibabuulire nti kino kirina okutandikira mu bulamu bwa buli muntu awaka. Gavumenti tejja social media kyogambye kituufu we need to regulate nga gavumenti to regulate naye si kyangu okuregulatinga omuntu ng'obukulembeze bwe tuyina Katonda bwe yatuwa obwa His Excellency President Museveni bwaweereza buli muntu freedom of speech ate nga tukyetaaga olaba bashatinga down internet mu kalulu sinetabuko you know kati ate bwe banagamba nti kati kyolina okuwandiika gavumenti esooka ekikebere olowooza kinatambula kitya. So there is need to regulate social media kubanga yegenda kutuleetera obuzibu buwulira abaana bali mu kwetuga naye tikiyinza obutajja mangu. It is also hard to implement si kyangu kubanga omuntu obulumi obumukwatidde ekiro anoonya taata taliyo anoonya maama taliyo najja yesumu ya alaga ensi abeeko abamuwuliriza kati gavumenti okujja nti eyingire buli nyumba etambule buli wamu emanye ekiriwo tekijja kwangu. Mbasaba tubeere ejje erinagamba nti enough is enough. Baana mmwe mumanye nti abazadde abataliimu waliwo ekyabatwala naye mmwe abato katutandike ekirungi katutandike okwagala katusonyiwe abazadde abatukola obubi abazadde katwenenye katwekube mu bifuba mu mitima tukomewo awaka. Abakyala fe bannakalema abasiiba mu maofiisi nga tukola ne tugende ekiro nga tukoye esimu ne tusuula wali nga tukyalina nagabuuza mwami oba osiibye otya oba naffe twekube mu fifa tugambe nti emirimu gino tujja emyaka etuuka n'oddayo awaka ate nga waka jjodda abaana tokyabayina omusajja yakuvaako dda. So tulina okulaba nga tubalansinga emirimu gye tukola fe abalina emirimu abakyala bannanga bali eyo. Katonda mu buwangwa ekitiibwa ekya protection obukuumi kiri mu musajja obukuumi bwonna taata bwabeera awaka wabaawo obukuumi wabaawo okwagala wabaawo provision just presence ye. Kati abakyala twekube mu bifuba tumanye nti abaami bano olumwe abalala ekibajja awaka tetubawadde ebitiibwa nga njogerera abo abakola ne tugenda ekiro tomanyi kyayambadde ku makya tomanyi kyalidde ekiro ekyo nzeezo gugunsinga naye kyembasingako abatono kiri nti nina okulaba nga omwami ono amanyi kyendimu kyenkola akimanyi amanyi nti sikubye ngato nga ngenda olw'okuba musinga nedda abamanyi ngenze kukola omulimu Katonda gwe yampa agwetegereza naye ekyo it is not an excuse. Nange sina kugamba nti abakyala abakola balina okutwetegereza nedda tulina okugezaako
abami tubawe ekitiibwa ekibasaanira tubeera wakanga Katonda obudde bwe tulina okubeerako abaana baffe tubabeere mu bulamu tutuule n'abaana tubawulirize tuleme kunenya abaana wulira omwana okuwasinya 6 okwetuga olw'abazadde okumukambuwalira results really omwana obulamu ne bugenda abazadde Katonda atuyambe twekube mu bifuba tubeere emikwano gy'abaana baffe tubetegeereze tubawe confidence tuwe tuli njagala kunenya mu nsonyi ekyo kanenye abazadde naddala abaami baffe abalowooza nti omwana okumuwa ssente nyingi kijja kumulaga nti omwagala tekiriyo omwana teyeetaaga ssente nyingi erigwe yeetaaga gwe kennyini okumuwerekerako n'omukwatako ku mukono n'omukwatako ku mutwe n'omulaga nti mwana wange nkwagala enyinza obutakuwa buli kyonna ky'oyagala omwana omuwala nga taata we amukuteko nze n'okuyita mu masomero gonna ge nayitamu ne training y'amagye tewaliwo omusajja omulala yali asobola okunkwatako nempulira nti I am missing the love nti kati oyo yankuteko yampadde okwagala nedda taata ng'atuwa omukisa buli lunaku baana bange you will be heads you will never be tails mukama kulembere byonna byokola nga lino sente tazimpadde naye nga tosobola kungula n'obwoba olina sente zenkanawo up to today tewaliwo sente nze zompa nezincompromise kubanga okwagala nafuna okwagala okulungi okwa faithful presence kanyo faithful presence in the lives of your children abazadde okwewaayo nga wooli mu bwesigwa teri kyenkukwese mwana wange sikiina naye wendi okulaba nti neighbor takubonyaabonya kubanga ennaku zino ensi nayo yayonooneka ettima lingi neighbor ajja kulaba omwana we olw'okuba gw'omuwerekero ekyo nakyo kimunyiize nakyo kimutabule abakyala bali n'abaami ababeera mu nnyumba zino ez'obupangisa abaana bo oyimuke obambaze bulungi obafulumye ow'omuzigo omulala asigale ng'akube yo bali babadde ki so mubeerewo abazadde mubeere mu bulamu bw'abaana mbeegayiridde kyekinabawa contentment kyekinabawa ne corruption ejja kukendeera omanyi omuntu alina omwana gwe baagadde ennyo abazadde be tasobola kubba kubanga amanyi nti abazadde kye balina bakimuwadde akyetegereza we kiri so nze I am appealing mbeegayiridde abazadde bannange mbeegayiridde abavubuka kati ffenna katusalewo abavubuka mwekube emito musonyiwe abazadde ababakola obubi naye mwe mutandike mwe muzaale abaana be munaayagala temutwala kiri revenge ndaba nange sayagalibwa ate kati ono oyo yalowooza yekiki nedda tusalewo kati tusonyiwe ebyemabega ebyatusobako tubisonyiwe tutandike bupya tukwatagane gavumenti etegeke ebyetegeka naye nga ffe mu maka mu peer groups ezo ze mubeeramu eyo yonna gye mubeera katubuulire enjiri y'okwagala okwagala okutuufu okwagala availability okubaawo mu bulamu obulungi n'obubi nze kyensaba bamaama bali eyo sibanenyeza naye mu conversation eno mubuzemu ekintu kimu ne saidi y'abawala bange ne saidi yammwe abaami siwuliddemu abagamba nti ate kubanga mpuliddemu ekinene nti abakyala fe abakola bwe tutuukayo tusangayo kilasi ne tutambula ne kilasi z'abanajibu abo bahaji naye siwuliddemu kino ate nange kyendaba bulijjo nti abaami wagenda mu kilasi eyawaggulu omukyala oli ewawaka gwe baalima awamu amulekayo n'agenda n'abanno basanzeyo nabo ab'obugato aba-glasses baggalawo ekyo tewuli bakyogedde tekiriwo jebi kakati buli omu yennenye naye nze mbasabye ejje lino era leero tukiriziganye nti tujja kubanga tubeera ne routine meetings nga zino tusomese nga tulaga example so munanteerako olunaku nze mbe nga ndaba mu schedule yange tujje wano tweriire ke tunasanga tusindiko enjiri ey'okusonyiwa n'okukwatiramu tuzimbe eggwanga mwebale nnyo webaba tewaliyo kibuuzo nja kuwa bataata bano batubuulire kyebagala omubuulizi wange ate mwenyinaze kati
kutubulira wamu yajja kutusabira omukisa nga tuwadde ekigambo kye nga yamaliriza wakyaliyo kye twagala okuwuliriza oba essaawa zitulese kubanga waliyo okusiibulukuka. Yes. So Dr. Ezra kati olowooza ennaku ekyalabika tewakyalina nedda tewali nnaku kati okuba nti tutudde wano ne tugezaako okuwaya oba okwekuba mu ttooki ng'ekibuuzo nze nandibadde nkiteeka bwe nti lwaki tubuze buli kintu kyonna kye twogedde wano kitegeeza nga kyewandiyise eggwanga gw'eggwanga in terms of a society. Tubuze tulinga bw'oba mu mazzi nga ganaakutwala otandika okukola ki kuba emikono ng'owanjaga. Nze mu ndowooza yange akantu katono nnyo bintu biri ebi ekisookerwako kye tusinga okwagala kyekyo twonoonye kye bayita simbi. Kano akantu ke bayita nsimbi ke koonoonye ki tuleme okudda eno n'eri. Kuba bw'ombuuza bw'ogenda ku kyaki nga ya ssaawa 2 obudde bw'oboogera ku nkuza y'omuntu bwenkana ki? Bajja kwogera mu kuzimba kyaki bakugamba okugula emmotoka ya Reverand male musabe gundi esaara ewaayo 1/10 mumale mudde mu kusiima. Omanye abasiima teri kuffe yali agenze mu kyaki ne baga nti leero katusabire gundi yakuza omwana obulungi n'amuwaayo ku juzi twabadde ku mukolo gwakuwaayo muwalaawe. Nedda ssebo kusiima ani yaguze emmotoka ku kyalo, kusiima ani ayingira ennyumba ennungi. Kati bwe tuba twogera ku muntu ekikula ky'omuntu biri bintu 3 ebivunaanyizibwako ekikula ky'omuntu. Ekisookerwako yeri famire, ekyokubiri be community bano abantu abaana b'okula nabo kyewandiyise bapiya, ekyokusatu ly'essomero omwana mwagenda ye kyaki mwagenda naye ekisembayo ye gavumenti emutwala. Kati bwe twatandikira okwonoonekera kasita baatuuka ekiseera ne bakuga nti omwana oyo tomukuba mwana wa gavumenti. Kyongamba waliwo gavumenti eyagala omwana okusinga nze amuzaala? Kyongamba baali basira baga nti omwana omubonerezanga toweekweka. Kati bakugamba tokwata ku mwana oyo omwana wa gavumenti. Kati omwana bw'akula akula nga bw'asanze ne bateeka ku etteeka ne baga nti omwana teesanga naye. Kati oteesa otya n'omuntu ng'ebirowoozo byo byenkana 2% ku birowoozo ebibyo nti muteese? Nedda. Ne baga nti jjajja simanyi mwegendereze mujje mumbuulireyo bw'oba ogenda okubaako ky'onnoonya mu society ne baga nti genda oleete ebbaluwa ya jjajjawo. Lwaki? Genda oleete ebbaluwa ya jjajjawo ekugoogerako nti oli mwana mutuukirivu ova mu kika bwe kiti bakuzaala gindi. Ne baga leete yaani eya chairman oba yakulabyeko chairman agamba oba toze ne mutwalo gwa sitampu totawaana. Kati ffe nga bannamakolero tufunye obuzibu tugamba muteekeyo amakolero abaana bajje bafune emirimu naye omwana aze ku bbaluwa yaani ya chairman kuba yataddeyo ssente meka? Omutwalo. Bwajja
nemuwa ssente omusasula myezi egyo ebiri. Bw'ogenda mu mafactory teri muntu akola mu factory ne bagamba nti wano awezezawo emyaka 2. Kuba baki banonja kasente ka lwaleero yengeri gye twabakuzaamu. Maliriza nga ensi ejjudde kintu eki eyo leeta gye bayita individualism. Kati problem gye tuliko weenoonyeza bibyo ate oyagala onoonye n'ebya community. Tekisoboka. Tulina okukkiriza bwe tuba bakola roundabout tusooke tudropinga ekyo nze tudde ku ffe. Bwe tuba twagala ebyaffe ffe waliwo radio kanti ffe mwe ffe. Bw'oba kitunuulidde obulungi mulimu ki amakulu. Bw'ogamba omuwala nga nze njagala kusoma kino okikanyizaako naani nti bw'oba toyagala nze essomero nga ndivuddemu. Kati bw'oli muzadde siganye ne tudda kye tuyita love ne tulowooza nti expression of love ke kasente. Bw'oba tolina ssente tobaako laavu. Okomawo awaka oze neki. Bwe tugenda ku kyaki baani abatuula mu maaso? Abagagga. Kati bwe kye tulina okukaanyaako nga tugiconstructinga society ne tugireconstructinga tukkirize nti ssente tezituyambye kimala. Tuddeyo ku buntu bulamu. Omulamwa gwe tubadde twogerako gubadde ku availability. Siganye oyinza okwagala okudda awaka obeere ne famire yo, naye famire yo nga togireetedde kyakulya bo bennyini bakugoba. Tulabye families ng'omaze okukola buli kintu, ssente zennyini ze waleeta n'obaana n'obazzaawo n'obakuza n'obaagala ne babeera oku ne bamaliriza nga bagambye nti naye ono omusajja muzeeyi afa ddi? Lwaki tafa ne kivaawo ne tugabana ebintu? Kati omusajja bw'awulira ekyo naye nti bannange nze akasente kange kenkola kankalye nti lwaki ozze waka leeti. Omusajja ali mukulya kasente ke kuba naye alabye oli yakola amaka amalungi, abaana ne basoma, buli kintu kyonna ekiseera ne kituuka naga nti ofa ddi? Kati eyo laavu obwagazi obwo tebulina kuba waliwo traffic. N'abakyala bakyogera. Tukize abasajja mubaagale kuba mpulidde sinnabakuwulira yaga nti basajja abo bannange mubaagale mubalabirire. Yaga basajja bwe mwagala abakyala mwagale abaana, bati tetubuuziza nti naye bano abaana baagalako kuba kitaabaabwe. Eyo ensonga bannange nkulu. Nze ssebo nze alina ssente, nze alina obukuumi bwe weetaaga, naye kale nze nduweereyo ku bwereere. Tolina kyozza awakati awo amusajja tumulowoozeeko. Tewulidde kagamba mukazi tuweebwa abakazi, kati buli musajja olina kuwaayo. Bwe kityo bwe kiri. Kati bw'awaayo n'abaako waakoma kwe kwonooneka mutwe. So nze mmaliriza nga ngamba nti tukkirize ebintu bibiri bikolebwe. Ekisookerwako tuzze ekitiibwa ewali kye tuyita famire. Ku ssaawa zino kooti eri wali egamba nti kasita ababiri bakkiriziganyiza mubaleete ffe tubakole ki? Tubagatte. Kyaki muwe ssente muziwaddeyo mujje tubagatte. Naye mu butuufu bwakyo bandi balaga nti naye gwani akuzaala gundi yanzaala, jjajjawo ye waali nti ye ate anko nti ye, bonna baleete.
bajje bagaye nti awo n'omwana kuba tekisoboka. The law of natural averages tekkiriza nti abantu bajje banawali balimbe. Naye kusaawa zino omanyi kooti kyekusaba nti waliwo omuntu yenna ali witness awo nti ye sayini nga wano bano bafumbirwe. Kati bwe banaafumbirwa bwe batyo babinaza omuzigo era birina okuzza kuba tolina kyotya. Ebiseera ebyo watyanga okugenda ne taatawo ne kojjaawo ne kojja taata omuto ne ssenga ekika kyonna ne musituka mulundi ogwo. Kyovula mu kalica tebakwasanga gwe tebakuwa mukyala bamukwasani mukulu w'ekika. Tebagambanga nti ono ajja fumbirwe baga azaalibwe. Kati bino byonna biri well crowded mu kalica naye twasalawo kuba TikTok eyogera kirala tugende neki. Kati bwe tufuna obuzibu eri abazadde tebatugamba naye ffe twasaayo omwoyo obawuliriza. Kati bw'oba tobawuliriza nabo bagenda kukolako bwe bati kati ate otomere. Nze ekyo kyensookerwako kye tulina okukola. Ekyokubiri gavumenti ekkirize nti erina omulimu gwayo waliwo okutali gwayo. Eddiza obuyinza eri famire. Emirimu gya famire giri esatu mu nsi eno. Okusookerwako ye protection. Kyovula bw'ofa abeewammwe be bakuziika, bw'olwala abeewammwe be bakulabirira. Protection. Ekyokubiri reproduction. Nti kati famire yezaala tosobola kuzaala kwenga gavumenti oba essomero terizaala kyaki tezaala. Kuba kyaki bwe tuba mu kuziika wali omanyi kyetugamba nti kati tumaze omusabira mu muziike era lwaki gwe kyaki temumuziika nti fe abaziika muziika mwali mukuteko kukiti nti ffe abasaba esaala esembayo. Kitegeeza mulina nga kyaki wemukoma. Omwogezi wa gavumenti ayogera nga mwakatandika naye omaliriza nga bewakola nabo batoobo abooluganda nga be bakuziise. Njogedde ku kyokubiri ye reproduction, okuzaala n'okulabirira. Ekyokusatu is production. Nti famire yekubeezaawo mu kyolya kyoyambala endabika yo famire yekikolako. Ebyo byebisatu: protection, reproduction ne production. Kati gwe gavumenti lindira eri waggulu betuba tukuwadde oba odiiringa nabo naye buli lwajja eno noga nti ate ono lwaki yasuze wansi ate ono nasula ku buliri ate ono wawandiika mu wiiru kwegamba omulamwa ogufiiridde. Ebyo ebibiri tubikole tujja kusobola okuzza obujja society yaffe. Mwebale. Tali wano naye tumwebaza lwa kino kyakoze. Ndowooza kirimu vision n'ebigendererwa bya ekitongole ekyamukwasibwa Investors Protection Unity. Kubanga ffe ba investors kati tugwanidde kwe ku investing in the well-being of our families, investing in the well-being of our children, investing in the well-being of our communities. It's not the external people who come and bring in money and bring in projects that are going to help build us up. It is going to be us, the grassroots. And what I have seen this evening is the leading of the Spirit of God into a revolution. A revolution. And revolutions come when there are revelations. Okwolesebwa ekigwanidde okukolebwa era abantu ne basaamu omwoyo ne bakiteekamu amaanyi ne bakola
action ebikorwa ebija abantu omu slavery kubanga twawambibwa. Waliwo ebintu bingi ebiwambye amaka, ebiwambye abaana baffe, ebiwambye abazadde, kati twawambibwa. Kino nkiraba nga okwolesebwa revelation, ate omuntu bw'afuna okwolesebwa ekiddako ekireeta enkyukakyuka ye revolution. N'olwekyo Mukama abeere naffe. Kino ekitandise kati kigende mu maaso, kigende mu maaso kwetusaba kwange, kino kigende mu maaso kubanga tetugenda kugenda mabega. Abagenda mabega bagamba nti tewali ebirungi eyo mabega, naye kyetulina mu maaso ga Katonda, kyetulina kati now we have now. Enkya teri amanyi ekigenda kuba enkya, kyetulina now. Kale no Bible egamba Bakolinso eyokubiri essula y'omukaaga n'olunyiri olusooka nti nga bwe tuli abakola na Katonda, as co-workers with God, we ask that we act now, because now is the day of salvation. Now is the time of acting to save our society. Now is the time of acting to give our children a heritage, a nation that they can be proud of and boast about. Mama, webale. Ate tusabye nti tugenda kubanga tukomawo neera nga bwe bagamba. So, we're going to stand and we pray. Yayima nti Adamu nakawa ebyaliyo edda nakakano webiri oba yakiyimba ani simanyi ntuula nga ndi mu paasi nga tambula nga tanawaku okay nga bwe byali Adamu naawo kati kitaffe ali mu ggulu tumusaba erinnya lye litukuzibwe byayagala nk'okubikolebwa kati mu ggulu teri atuukayo wabula waliwo eyava mu ggulu n'aka wansi wano oyo bayita Yesu Kristo Isa Masiya kalimatura wa Roho ne Mariam tuyite mu kkubo eyatulaga kubanga yali omwana ngaffe n'akula bulungi n'alaga abantu ekkubo. Tukkirize nti tasosola, tayawula, bonna abayita mu Matayo essula 11 olunyiri lwa 28 agamba nti mujje gye ndi mwena abakooye era abazisowererwa tukooye era tulina obuzito tuzitowalibwa engebwanga nga families, politicians twetaaga okubudaabudizibwa era omubudaabuzi waali era tujje gyali ffena awatali okwawula kubanga endwadde zaffe ziri komoni n'ebizibu byaffe biri komoni, ebikuba ono byebikuba ono byebikuba era pulezidenti kubanga abantu bwe tebali bulungi taba bulungi. N'olwekyo again webale okutuyita wano. We are protected and we need protection and we'll move with protection for me
ateebaka era atabongoota, alabirira bonna era alaba byonna. Kati musabe. Kitaffe waffe twena tutuno tugamba nti gutusinze, abaana gutusinze, abakulu gutusinze, ab'eddiini gutusinze, ab'ebyobufuzi gutusinze. Tukwetaaga enjuyi zonna, tukwetaaga mu gavumenti, tukwetaaga maka gaffe, tukwetaaga ku street zaffe, tukwetaaga masomero gaffe, tukwetaaga mu magye gaffe, tukwetaaga mu poliisi yaffe, tukwetaaga mu ministries zaffe, tukwetaaga wona. Tusabye tutuno teri kye tuleese wabula tuleese obulumi bwaffe, tuleese obukoowu bwaffe. Tukusabye n'obuwombeefu bungi tukyalire, totuyitangako, tukyalire, tuteeke mu maaso go era otulungamye. Tulage ekkubo lye tuyinza kutambuliramu nga tuzimba eggwanga lyaffe, nga tuzimba amaka gaffe, nga tuzimba abaana baffe, nga tuzimba byonna ebyamenyeka bye baamenya n'emitima gyaffe. Twagala ogizimbe bupya, tubeere nga tufunye new vision oba okulaba ebipya biyinzibwa okukolebwa ng'oli ku ntebe na mulondo ng'otulaga ekkubo. Otuze kujja tubeere abantu boyinza kukolamu ebintu ebipya era ababirabe bagambe nti kino Katonda wa Uganda yakikoze. Tulyoke tutuukirize kye tugamba nti o Uganda, may God uphold you. Ayi Uganda, Katonda akubudaabude, akubeere, akukwate ku mukono, akuyimuse. Tuyimuse, twagwa tuyimuse, tukooye tuyimuse, gutusinze era tubuze. Tulage ekkubo tulyoke tugende nga tumanyi nti w'oli era oli mubeezi waffe ow'olubeerera. Bino tubisabye mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina.